Olunaku olwaleero yeesanzikiriza ate mbere nga nkutwalako mu Ebyafayo ebya Queen Elizabeth II. Queen yetuva ku maaso ng'olunaku lwali lwakuna ennaku z'omwezi zaali nga 8 omwezi gwa 9 omwaka 2022. Queen Elizabeth amawulire ne gavaayo nti ssaawa zino z'embuyaga ezikunta ku lunaku olwo. Yes, amawulire gatrending ensi yonna kuba mukyala w'amaanyi. Era nga ebyafaayo byenjagala okulengezaako bye bino. Ku Glad Babs Yugi channel name munaye mbalamusaako nnyo yonna gye muli ate mukola ky'amaanyi okunfollowinga. Mwebale nnyo mwabafudde kyendi. Thank you for 1K subscribers guys. Now we are driving up to 2K. We want to be monetized guys. Yeah, that's the real thing. And I will continue giving you updates here. Kata Queen Elizabeth abadde mukulembeze w'amawanga agenjawulo. Abadde nabakyala wa bungereza. Abadde nabakyala w'amawanga 15 era abadde takoma kuba nabakyala wa bungereza yokka. Aina ensi endala. Era nga ye yatuwa n'obwetowaze ng'ensi lya Uganda. Omwaka gwe yatuweramu obwetowaze gwali mwaka gwa 1962. Gwabadde tajjukira biseera ebyo. Bannaye ye mukyala asinga okuba ow'amaanyi. Ye mukyala abadde w'amaanyi mu nsi yonna nze bwe nnyinza okugamba. Ye mukyala asinga okuweebwa ekitiibwa. Ye mukulembeze owa bungereza ku bw'ennono asinze okukulembera ebbanga eggwanvu. Era nga yasinze okuwangaala ebbanga eggwanvu. Era nga ku bukulembeze ab'ennono akwata kyakubiri. Okiwulidde ekintu ekyo? Newankubadde tumanyi amannya ge nti ye Queen Elizabeth but alina amannya amalala ge twongererezaako gwe gw'obadde otamanyi. Elizabeth ly'erinnya ebbatize. Bwe tuliza mu luzungu ne lifuuka Elizabeth naye nga ye Elizabeth ly'erinnya ebbatize. Nno wabeerawo eddala era Alexandra, Mary ago gonna amannya ge. Watudda ku nkujjukiza nti mu 1962 luyawa Uganda obwetowaze omwaka ogwo. Queen Elizabeth erinnya lye lya Elizabeth Bamubatiliza Waka mu lubiri lwe. Era nga yazalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 21 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1956 paka wasize omukago gw'enkomerero ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa 9 omwaka 2022 gy'emyaka 96. Okiwulidde ekintu ekyo? Abadde abuzaako obuza myaka ng'emeka ena abeere ng'akoona emyaka 10 but ekitasobose. Akulembedde nno bungereza ng'obwakabaka okumala emyaka 7 era nga yakulembera okuva mu mwaka gwa 1952 kubanga yatuuzibwa ku bwannamulondo ng'ennaku z'omwezi zaali nga 6 omwezi gwali gwa 2 omwaka gwali gwa 1952 ebiseera ebyo we yatandikira. Mu myaka gy'amaze mu bukulembeze mwaka gy'amaze akulembedde amawanga gali 32 nga ne Uganda mweri, Kenya n'ensi endala. Queen munnange bamusomesezanga waka era gw'ayagala okumanya amasomo ge yasoma nga ge gano. Yasoma amasomo gaali 4 era nga erimu kulisooka yasomanga history, literature, n'asoma language, n'asoma music. Oba okiwulidde ekintu ekyo? Okusoma bamusomesezanga waka era nga ebiseera ebyo ng'akyasomera waka maama we ye yalinga supervisor nga obimanyi. Agenza okufa ng'alina amawanga gawadde obwetowaze nga Uganda mweri mu bwetowaze. Oba oli awo osanga teyandibaddewo tomanya oba tetwandifunye bwetowaze naye ye olw'okuba nti waali munnange Uganda nesobola okuba nga ate efuna obwetowaze. Si Uganda yokka n'amawanga amalala. Naye nga wetwogera ssaawa zino Kabaka Charles III yali mu ntebe kuyo ey'obwannamulondo yalamula ssaawa zino. Era ng'enteekateeka ze zigenda mu maaso mu paalamenti balina okubiteesaako.
Njagala mbeere nga tenkusibulira wano nga Glad Babs Yugi nga nkwagaliza olunaku olungi. Nga sinnakusibula waliwo abuuziza nti aziikiddwa wa munnange mu kkanisa ya St. George Chapel awinisa mu London. Omwoyo gwe oba omubiri gwe we gugalamiziddwa. Tunaddamu.